Akabenje kano kagudde okusaba bbiri ez'ekiro ku kyalo Ngezi mu disitulikiti y'e Kyenjojo. Taxi kika kya drone ebadde eva e Kampala bwe yambalaganye n'eginnaayo bwe zifaanagana okukakana ng'abantu 11 bafiiriddewo n'abandi 3 ne bafiira mu ddwaliro Ford Potro gye baddusiddwa. Ababaddewo baliko bye batubuulidde ku kabenje kano. Wadde nga poliisi etegeezezza nti abantu 10 be babadde bafiiriddewo, ab'eddwaliro Kyenjojo bategeezezza nga bwe bafunye emirambo 11 nga n'abalala 3 be basindise mu ddwaliro Ford Potro bafudde baakatuusibwa mu ddwaliro lino. We received a total of 11 people who died. Then this morning we received bad news again that among the people that were referred to Fort Portal Regional Referral Hospital, 3 of them died. We received a total of 18 people. The casualties were 18. We managed them, we treated them, we referred them, all of them were referred to Hinga Regional Referral Hospital. Okusinziira kwa eddwaliro ekkulu Kyenjojo Sawulo Nkuba, abasimatusa 22 babongeddeyo mu malwaliro agasinga olw'embeera mwe babadde. Abakulembeze mu kitundu kino baliko yeeboogedde ku bubenje obususse ku luguudo luno. This hospital is a roadside hospital. I think it is paramount for us as government to start thinking of how to build an emergency center in some places like these, especially hospitals that are on the highway, so that they can be able to handle these kind of emergencies. Poliisi akabenje kano ekatadde kuvugisa kimama dereva wa taxi ebadde eva e Kampala bw'ayisizza loole ebadde efiiridde ku kkubo olunayambalagana ne taxi ebadde eva Fort Potro. Kigambibwa nti omwami yadde avuga emmoloka taxi yabadde eva e Kampala UBK 017N yabadde avugisa ekimama oba mu luzungu twita reckless driving bwe yatuuse mu koona nga nayagala okuyisa n'asangayo taxi. Wadde nga obubenje bwakendedde mu nnaku enkulu ku luguudo luno wiiki ewedde, motoka ya buyonjo yatomeregana ne taxi ku kyalo Mukunyu, omuntu omu n'afiirawo, so nga ne ku nkomerero y'Ogwomunaana omwaka oguwedde abantu 10 baafiira mu Kabenje ku kyalo Kayihura taxi bwe yatomeregana ne bbaasi eya kampuni ya Pokopoko.